Okay, mbaniriza nnyo abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files gwe naaliyo nga wakatweyongako gendera ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Yes, olunaku olwaleero tukoledde waneno kusula moto abaliwo okubanga ate bakusuubuza era bakuguza emmotoka zonna ez'omulembe z'obaweetaaga empya n'enkadde obasanga wanene Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil we basangibwa. Twegatiddwako omukyala full figure Nakangobi Jeno. Tugenda kuba ate tunyumyamuko tusobole okubanga ate analyzing ebyo ebyalabise okubanga ate bibaawo mu wiiki eyo eyaggwa ate tulekere ekyo kituleese olunaku olwaleero naye nga tetunagenda ddala maaso kansaba ababuuzeeko tulabe ebyo ebituleese olunaku olwaleero. Mukyala full figure wanje ugamba otya? ndi bulungi alhamdulillah nebaza Allah olw'okuba tukyassa buli lwe bukyanga okyassa webaza Katonda naffe tukyassa yo tukyebaliza Katonda tugalidde kya Mukama tukimudiza eriiso linnuma sigadde obugazi just lino erimu linnuma atusaba obe bulungi amiina nja kuba bulungi mu linnya lya Yesu. Uza kubatula yes abatula mbabuuzaako ne mugamba mutya nze Jennifer full figure siti ampalana nze watchard yeah Sematalo ndi watchard siti ampalana njagala tanjagala it's up to you nange sikwagala times ensi wagiva nkola binyumira bwe sibikola ne agenda binkolera mu bulamu bwokola ebintu ebikusanyusa oba bikunyumira because tali agenda kubikolera ensi tugirika akabanga katono nnyo akadda kukolikola banga okola ekikusanyusa oba ekikunyumira n'abala bajja kwekolera ebyabwe muno mu bulamu bw'ensi n'abajjanga balongo bayinera ebibaawula musoba balanga batwining owomerwa omukyalo yawomerwa ki nkoko kagamba that's life so nolwekyo togezaako ku stressinga tulina abatuwa stress aina we stressing tokkiriza tekisoboka obulamu bunyige free onyumirwa obulamu bwensi nze nyumirwa tunyumirwa batonjagala gwamanyi it's up to you okay olunaku olwaleero njagala tutunulire ensonga ez'enjawulo bingi bizze bituukawo emabegakaawo Kiteezi bambi kasasiro yabumbulukuka n'agwira abantu n'akosa famire ezaawererako ddala. Ensonga eno eya Kiteezi bwe twogerera essaawa zino bakaziikuula emirambo 3 nekiteeberezebwa okubanga wakyaliyo emirambo emirala egisukka mu 35 ripooti ez'akafuluma bwe zityo bwe ziranga. Ensonga eno ogyogerako ki ey'akasasiro bambi ate n'abantu okubanga bafiirwa obulamu bwabwe ne bakaawo nawo tulina omukisa gw'amaanyi nnyo nti nabo weebali era bafunye we bateekebwawo gavumenti yakoze ekisoboka abakosa n'aba Red Cross ne bafuna we babateeka okusobola okufuna obudamu mu ngeri emu obuulya. Kyannaku nnyo okusooka tusaase banaffe abaatufuddeko ne twebaza Katonda olw'abasurvivinze naye kyannaku nnyo okubanga tuyita mu nsi ey'okusomoozebwa kubanga ati bana ebintu bya Katonda bizibu wewetegeeza Kiteezi si lutobazi nti bali mu ntobazi bali kutakala bebeeguliye ewaabwe babeera ne just accident that is accident but mu byonna nenyaamu abakulira ekitongole kyaki kya KCC because baatugamba nti bategeera 12 years back nga wawantu wajja twakyasobola kukola ki tuteekebwawo kasasiro KCC esasula erina olaba nga basoma embalirira ya KCC ng'erimu budget sente empitirivu obuwumbi n'obuwumbi balina ne sente ze baba this time nga zaali zakufisa kubanga baali bayisa sente z'okugula emiti kyokka ntufuna muzira kya patriotism eyavaayo najja n'atuwa emiti aja Miss Kigundu n'agisimba n'agiteekako n'abagirabirira n'agituwa free give emiti mitwalo 10 miramba which is ntayo budget yali already emaze okufuma nga ne sente weeziri kugamba nti mu byonna nenye ekitongole kya KCC era siri musanyufu nakulaba nga abantu abo bakyali mu bifo bye balimu. This time President Museveni yandibadde agoba ku bantu ki nga iddi wa KCC yennyini nga Lord Mayor alizayininge maybe takoma nawo olwaki tata wano okudda mu maaso g'abantu ng'abasaba obululu
ayo omusajja kyekizibu kya Kampala kyekizibu ekibonyabonya abantu Lord Mayor wa Naleero yavuddeko ebizibu bino byonna okubanga Kampala eri bwetyo Kiteeze eri bwetyo buli project ejja okuyamba bannayuganda agikuba agirwanisa buli ekintu ekibeerawo nga kigenda kuyamba bannansi akikuba naddala bannakampala mukoda asiri atavaako na kintu bo beeza project gye bataliimu waba tebalina bagenda kubbira ekyo kibeera kifu ekyokubiri director omanyi mu KCC kati omumbeeramu instruction oba nzite institutes oba whatever mubamu kibanga obunyomero kati waliwo atwala akanyomero k'ebyobulamu ebyakasasiro ebyo oba ya Mr. Kero simanyi lwaki akyali mu office kati mwemwina bye mutamanyi mutunuulidde kasasiro oyo yekka kasasiro oyo singa yavaawo dda naye tulina obuzibu wano mu Uganda kasasiro oyo olaba bino ebintu ebibeera expired nga wono gamba nti amakron eddagala amata something like bingi babitwala Kiteezi kati abo bakola abantu abali mu offices ezo bakolagana abo abantu olaba motoka wano okusimbula newetera eri ne bamuwa ssente eyo nedda ne bateekako sitiika empya eziri recent ne bidda mu maduuka ezo zonna ddiiro kati mu ekintu kyakasasiro mukirabira wano mukirabira kungulu mulaba bucupa mulaba ki abo bokaboka abalondalondayo balinayo contracts ze bakwatayo tomala gera majanogera Kiteezi mbolonda ebintu bana abalondayo nabo bakozi ba KCC si bakozi ba KCC wabula bebasasula bana basasula kasasiro yennyini buli kasasiro ayibwa alina okuyibwako ettaka bayiwawo kasasiro ku ngulu bateekako ettaka we bali nnyo si ttaka ali supposed kubeera malamu abo omusajja yakwatanga ttaka butaka ate nga nalisima mu KCC mu ttaka la KCC n'agenda n'ebimotoka n'aliyiwayo kyokka nga ate buli mmotoka erina okugulwa ya malamu eyiwe ku kasasiro abagenzeeyo buli luutu kwegamba olabira ddala nga Uganda yabulwa abantu abajagala simanyi bannayuganda balirumirwa ddi ku nsi yabwe mulivaayo ddi okugamba nti tulumirirwa bannansi singa abantu abafuddeawo babadde bakyayina oba bayindi abantu abakubira ennyumba singa babadde b'Amerika oba bakyero banga bazungu bakyerupe singa olaba okutagala okuli wano singa babagulire ddala ne babazimbira n'amayumba bwe balaga n'olwokuba bannayuganda nti bannansi nze siraba nkonse tayagala bantu bayo nga Uganda buli muntu alina kifo kyalimu yefaako nga ye na famire ye for God and my stomach and my family not my country abantu bakyafaayo ensonga olaba nti omuntu bamukute ne biliyoni mu nnyumba kasasiro ono yennyini waliwo abasajja bajja nga balina enteekateeka ezitwala kasasiro mukolangamu amasannyalaze oyo oba neki oba n'amafuta oba oyo nga bagenda kutuyamba buli kasasiro akolekitinga buli lunaku bamugayirawo babagamba musooke kutuwa kyoja mu miro mutusasuleyo ffe kagwirawo tutandike ebintu tusooke tubakkirize mwete byuma abali bazze okutuyamba n'ekintu ekikuyamba gwalabanga ekizibu lwa nsonga ki tasobola kugamba nti mu kituufu mbijje wanaali awo anabbirawa amakoloni amafaana agatunda dde amata amafu kyova olaba abaana abantu abasinga nga balonda amata ku Kiteezi ne bagazza mu maduuka ne bagatunda amagi aye ne gatta abantu amagi ebyo byonna bizigo biki simanyi bitya bidda mu maduuka babizza so n'olwekyo kyeggamba abamu balina mu ku street mubalaba abantu abayiwa obuntu ku street babirondeyo mu kibuga babirondeyo Kiteezi ne babizza kungu nyabo anyumiza onakoowa ekitegeeza eno project nene mumugirabira mu bintu birala mugirabira mu side endala kale kyo bw'okivaako waliwo kino kyogamba kati kankulage olaba nga bagamba nti eddundu bagulawo lwaki tebayiwaawo bo bennyini bagulawo sente za Uganda empitirivu biliyoni 4 bo bennyini beewawaabira bo bennyini beesasula nga olaba nabaga nti mpuuga yakwata omusango n'aguteeka mutabani n'awawaabira n'agwewoza nabano we bakola era ogenda okukola nti KCC afulumiza buwumbi bwe buti kulirira misango nga zazze mu bo bennyini kankubuuze order from above kyeki lwaki ongamba nti kati dundu wenyini we bagamba tewaliwo na mayumba ge boogerako tewali mayumba mwenna mumanyiwo bagamba bagulawo yiika kale ogaba agali 4 basaleko 2 gokka ge bateekamu ettaka 2 bagalekeyo nga reserve gabeerewo
Nono ngamba mbuno government ejja genda kuyayo bisaaniko kubanga mbo abaliyo bagambye bo era ogenda okanga bebibaka baka ebyo simanye bibaka baka bebibaka bya parliament bebayisa project ne bireekana bo ne bali deceivinga bewa wabya ne betwala mu kooti ne besamoninga ne bewoza ne bali ya sente munansi ali wano nasigala nga ayayana nga akyakaaba era munansi gwe munna Uganda alowooza nti olinayo omuntu gwatuma kukolerere oba mbu wasindika omwaka parliament agenda okugasa nkigamba just wake up noloya lwa munyindo teri akulumirwa kujjako gwe werumirwe wekka struggle bera mu yakuyingiza sente wefeeko struggle ulana yakwebezaawo ne bonooza nti olwana struggle ze mulwana mwezo ng'empale y'onkalo bojja okubeera ojja kunzika ng'oliruzira nga babiyanga that is fact kati abamwaga nga tewalina mupostinga bo basula ne bakazi babasula mu sex abaana be babalabako abadde mubawagawaga wano n'abakyala bukyali tabalina musajja atunze agendayo mulabako wagenda n'omulabako ali atya ayamba na red danger mu prison ayambala red ababanja ya uniform gye bamuwa yes olwaki ndeka ye bamuleka abeera atya abeere wanjawulo ku banne obuuza nga nti abambala red babeera baki n'abambala white gye bali manyi orange na yellow ojja kutya red kyewuunyisa ate okuba kati munnange abantu abakuwaga lwana struggle ngekutereka sente mu mpale kubanga nze newuunya ensi gye tulimu era naawe munnange ali ekiteezi kino si kigamba mu bubi obulamu tebugulwa bannaffe baatufuddeko bw'oba okyasobola okwetegula ekibambulira weetegule bw'onooyinda bakusasula bajja sasula mulambo kuba kasasiro olusozi lukyali lunene lukyabumbuluka lukyayiika bw'oba olimu akatoola awe saakusinga oba okyalina wa mukwano gw'osobola okuddukira esente zikola mulamu teri sente egula bulamu munnange ekisooka wayingidde bamafiya kati abaliyo si be bannanyini bafu abaliyo si bannanyini bifo bakutte nako abamu abalabye bamafiya bayingidde dda mu kiteezi abewandise si be bannanyiniyo n'abye omwana abadde agamba butalina bo bazadde baabwe ndoza bamugamba genda okangemu akaana akato akawala akato nange nakasanga project ziri ekiteezi kati buli mafia kati ali awo atunuulidde kubaka we wali omuliro kati gwakyali awo ojja kubeera awo ebisasiro biyiike nga bakigendera nauno kigendera era byongere bibasaanikire kuba kati bakola procedure zitambula kubanga kati bwebagamba nti tuladdeyo tenti naye munaku ajja kusayininga nti awo nteekawo billion west mulidde ku mmere nti ye ateekayo west ye aba asigala still akola gwamanyi kati ujjo byongere bayiikira gyasigala okukola ng'akola sente naye lwaki ekitongole kya olaba abantu abamu bagenze ku mochale bakaana emirambo egitajjalwa $5,000,000 abamu bakwatiddwa n'okukwatibwa ojja kugamba nti nnimba okana nti omulambo gutali gwo gwogenda osuula busuuzi mukubo kati oguzika ne gukulumira kati olabira nti ensi yekyawa yeevaako omuntu asobola n'okwetta lwa $2,000,000 asobola okuttira omwana lwa $2,000,000 teri bwavu bukwetera kwetta obulamu bw'ensi tewali yamanya yaddi atya ku nsi kyali kisa kya Katonda abantu bangi banoonya abaana n'abalala basiiba ku ndago Katonda asalawo nti ojje ku nsi abeera ne decision era abajja kukulabirira singa weesigama ku mazima n'okufumiriza kyakufumintiriza kati kasasa abayikire kubanga balemeddewo baffe bwe banafa balazifuna teri kisinga bulamu bbeeyi ku lukalu lw'ensi teri kigula bulamu kyakufumintiriza okudduka ekibambulira wano covid bwajja ffenna batugamba mubeere mu nnyumba twasooka kwekalakaasa kwepankapanka twagenda okulanga ebyokufa bya serious tweggalira ffekka tulyoka tujjukira okweggalira ate n'okwambala masiki batugamba nga bambale masiki nti nedda abo balimba abaagala kutunda project eyaze kutunda bumasiki gye twawunsikanga kamasiki gwokenoonyeza ate ne tulabako n'abamu baalumye ne bafa n'okufa nange yannuma kata nzite nze covid yannuma katonda nzite sitawawona enasima tukeramu naye katonda muddiza ekitiibwa kale nga tufundikira topiki y'akasasiro ono lwaki ekitongole kya KCCA olowooza tekifunayo ekifo ekiri emabbali w'ekibuga ng'eyo mu byalo ddala ewala ewasembayo ne basobola okuba nga ate bateeka kasasiro ddani omukuumira waneeno okumpi n'abantu kati nze kankubuulire tunuulira wano ng'odda ku Semuto Road Semuto Kapeeka tuuka wali Matugga oyingira awo ojja kuvuga mayiro endala nga mayiro ndowooza nga 2 nga tolina kyolaba
oba 15 oba 10 wali agatako eyo awo kumpi nnyo solovuka kasasiro n'omutwalo nga tanywera mafuta gabangirizi gali eyo gabangirizi gali awo tetumanyi na bannyini kondoza bafiira mu ntalo genda ogulaabo kuba ettaka lye liri balisuubuza genda ogulaabo otekeeyo kasasiro lwaki ovuvika kasasiro mu bantu because zi project zenkugambye amata amafu simanyi gakoze gayiseeko bino biyiseeko sasula weziti bisigale nga bigendayo motoka ziyite wano zaako stick empya oddamu otunde something like that alaba ngaetajja bisobola bikolerayo n'obutayagala nsi alina oteeka wanawa nayogerwako buli kaseera ye abeere nga kati gavumenti kati kino ekiriwo oba bali mu kukola era ne wanaabumbulukuka kati mujja kufa bo bakole tenti zokka eziyo yajja kugamba nnaku nspendinga miliyoni 4 ku tenti ogenda gana wagwa taziteekayo ajja kugamba buli lunaku abantu abana n'abeebakawo buli lunaku mbaspendingako bwendi ne bwendi gw'ogenda gaana otya kitegeeza nti ye afunye ekyokukola gw'obadde okirabanga ekitali kyakukola ye ali mukukolera simu gw'oli mu kulowooza ku bafu ye ali mukola emmotoka bwetakula abafu wansi ye akola ajja kukola budget agane nno wiiki na spending amafuta g'emmotoka bwe gati so mu byonna tulabye nnyo nti ensi yaffe ennungi terimu bantu bajagaana bagirumirirwa ate kyannaku nnyo ntituzadde abaana abagenda okukulira mu nsi eno n'okusigalamu nze kinneewuunyisa nze bannange omukazi yagaa nti okukula kwetta omusajja mwana n'agamba nti okuwangala kuno kukulabisa ebintu nze kuno ku Uganda kwendabye abazadde abazaala bano bebatayagala n'abyo omukazi ng'avuma muwala we olw'okufumbirwa tetuganyi wadde oli mama is a mami but webeerawo ekibeera too much mama tasoba tokimanyi ne waliwo maama atama n'ojulira okugamba nti singa mama ono teyanzaala anyiwa bane bamama babeera balungi tumanyi nti bamama bonna baba baagala abaana baabwe naye gwe n'otuuka n'ogamba omuwala yagenda ettaka n'asala amasavu simanyi bamusokoddemu ebinyama mumulabye nno yoyawunya ogenze ku mukolo tajja mufumbirwa oyombeddeyo olwaniddeyo olese bannamawulire era wogenda ku mawulire konna oyomba ayagala kuomu ne baba mwayagala kuomu omwana olekera maama olekera omwana waliwo ebintu by'okwerekereza omusajja ne baba tomwagala tewaliwo kintu kikusukako ndo mwana tusana okukola omukolo nomwana tusa okuzaalayo kino kankireke abo nno nze nabatwala mu Amerika nze mbakuza simanyi nani neegomba abantu b'omu Amerika eyo naye ndabanga obwongo obwayiika oba mbeera yabafuukira ki buli muntu gwolaba yali aganaaga ali disorganized alinga kyambalo ky'amagye abano kano wekaleeta obugulu mu kamera kataddewo emmere kagenzi kaleke tekamanyi kakazi katumukaleke kana kato ate kapya kato tekanabiyiga bambi kakajja kapya katambuza mmere ate kati bumanyi nze nsagasaga nabo wano kati era wabadde alina okugireeta asooka anoonye yagimutumye so mu byonna nze nabe olatumye omuzadde ng'akuba omwana n'ogamba ono oyo amuzaala okwekutula obwekutuze nalabako omusumba ng'abatiza abaana mu mazzi bannange bamwamulaba ng'abula battira mu mazzi inakuba omwana emirundi nga 9 mazzi ng'akuba banyika manyindo zonna nazinyikamu omwana lwaera waliwo omwana gwe yassa mu mazzi omwana yalaba aziyidde mu mazzi naye n'amubaka n'amusuulamu ati baziyira babiri ensi Uganda mu Uganda kyomanyi kisoboka era toddangayo n'owakana kino kisoboka Uganda kisoboka Uganda olemwa bulemwa naye buli kintu kikola ki kisoboka nze n'ebintu byenneewuunya mu nsi muno ebintu bingi kati ng'ekyo kyenkugereza maama w'omwana w'otuukira okugenda ng'okubira ensi yonna omulanga aleme kufumbirwa oliisa bannamawulire oyogera ku mwana wo muzaalira ddala mbu n'oba tomuzaalanga n'oba tomuzaala waliwo ekimala n'ogamba kino kankikome wano so ebintu bingi mu Uganda ebyennyamiza ne byewuunyisa naye mu byonna fe bakkiriza mu kano tujja kusigala nga tusaba Katonda yabaatusaasira naye this time abantu abali mu kesisi bandirekuliddeko abantu balekulira bulijjo maybe President Museveni wandigobye ku bantu President goba ku bantu tumanye nti nno olumirirwa abantu
ngoba ku bantu abali mu kesisi ddala abagikuya Lukwago tuyambe gwe toddiranga ddala totawaana kudda kusaba abantu kalulunaaka tuleke wachi ekifo kibeere kikalu sente zibasasula mpitirivu nnyo temukoledde bantu nonoonyaganyulwamu n'obuuza n'olemuwa bulemwa kati muba basasulira ki at least tubeererewo so kintu ky'omukiteezi kyakufumintiza nnyo naye kyannaku bagana ffe kubanga batufuddeko enfa ey'ekibogwe ey'ekigwagwa etugita ya kigwagwa paka esisi mwamanya tebintu byajjula simanyi na kintu kikolimo kiri mu kasasiro abamuwera tebasasulwa abamukolera tebabawa ssente zaabwe abakazi abeera enguudo bakaaba kugamba noweebuuza kiki kyonna kyekiri kiki so kyannaku soke twegammemukke ku nkuba kyannaku nnyo kale n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tetubakomya wano yoyo omukyala full figure Jennifer tubeerangawo buli kaseera okuba nga ate tukubamukko ku tooki ku ebyo ebiba birabisa okuba nga ate bituukira ddala mu ggwanga nze Jonas Ssentongo omukoto Tindi Files gwe neyagatwenga ogenda ddala mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga Sula Moto kyekifo we tukoledde abatunda era basuubuza bagula emmotoka empya n'enkadde basangibwa wanene Makindye okumpi n'amafuta ga Africa Oil gwe wenna aliyo osobola okuba nga ate obatuukirira ddala waneeno Makindye basangibwa nkoledde ddala ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba